place, from news and entertainment to sports, music and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard or Union Pay. Download Afromobile today. Indomie Instant Noodles is available in 3 flavors of chicken, beef, and vegetable. Buy your Indomie Instant Noodles in supermarkets and dukas near you anywhere across Uganda. Indomie Instant Noodles, Uganda's best loved noodles. At Salam Charity, we believe every soul deserves a path with bright and guidance. Through our Crown project, we are not just placing hope into someone's hands. We're gifting hope, nurturing faith and opportunities. By donating just 1,000 Uganda shillings every week, you help Quran in the hands of those who long for it. Imagine their bond, every letter recited, every verse understood, every heart and every life transformed. قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. Support the Quran Project. Call or send your donations to 0776 52748. Salam Charity Foundation, changing lives for the better. Byolina okukola obeere steady. Kebera ku akaunti yo eya bank. Omanyi oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okugikozesa okugula ebitali bibyo. Weekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
ekutuusibwako. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda. Weyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna. Yesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القرآن الكريم سورة البقرة آية 18 الله tutegeeza ng'ategeeza Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama waawo mu kiseera basahaba we bajjira waali ne bamubuuza nti arabbuna qaribun fanunajihi au ba'idun fanunadihi, katonda waffe ali wala tubeere nga tuleekaanira waggulu nga tumusaba, oba ali kumpi tubeere nga twogera bwama. Allah n'amugamba wa idha sa'alaka ibadi, abaddu be bwe babeera babuuza Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga babuuza ku Allah, fa inni qarib, bagambe nti ye Allah ali kumpi. Ujibu da'wata da'i, ayanukula edduwa z'oyo yenna omusabi idha da'an, bw'abeera nga asabye naye nga waliwo obukwakkulizo obw'edduwa ezo okwanguwa okubeera nga zaanukulwa. Falyastajibuuli, babeere nga baanukula omulanga Allah subhanahu wa ta'ala gwabakoola, kubeera nga basiiba waggulu eri, kubeera nga basaddaaka. Walyu'minu bi, ate era bakkiririze mu Allah, la'allahum yarshudun, bajja kufuna obulungamu. Ebadde ekutuusibwako. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda. Weyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna. Yesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. By the invitation of the Vice President, Her Excellency Jessica Alupo, to help the people of Katakwi District, Salam Charity was asked to extend help to the Katakwi Muslim community. With the guidance of Haj Karim Kalisa, the Managing Director of Salam TV and Salam Charity. We are coming here under the instruction of the Vice President. Thank you, sir. We are under the instruction of the Vice President. Thank you so much, sir. We can go. The feasibility study was started by traversing the entire Katakwi district. Challenges like limited education, scarce drinking water, limited health facility, and severe drought that hinders agriculture were found in Katakwi district. We don't have any Muslim school, we don't have any health center, we don't have water. Bw'ogenda okutunula embeera eno, si embeera yeetaaga kinene nnyo okukyusa embeera y'abantu bano bwe tunaba nga tukwatidde wamu. Twetaaga abantu bano tubeere nga tubateerawo masjid, tubateerewo toilet yaabwe, tubateerewo ne borehole. Places of worship were in a bad and severe condition. This is one of the mosques which and the believers come here to perform their prayer. I call upon to make sure that we put the house of Allah in order. I think we can afford your single coin, your $1, your 1 shilling, whatever you can afford, we can make a change to this place where the believers you see surrounding this place who are in need. Salam Charity started a campaign to help the people of Katakwi, and the masses responded positively. Ejjana mujina muweeyo ku Katakwi ako ke muwaayo mulabanga akatono ne maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala kagenda kuba kanini. Salam Charity, in conjunction with our partners, mosques in Katakwi were built, water sources such as borehole were put up, and zakat was extended to the poor of Katakwi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir, Takbir. Tuli wano mu Katakwi nga bwe twabasuubiza, tuli wano tolonchinga amazzi lyessanyu lyaba wano. Kino ekitundu Opatun kyetuguddewo olwaleero
era kyekitundu kiri kye twasookamu eky'omuzigiti. Abantu mubalaba essanyu lyakubatta, bano be bali bwe walabako nga banywa n'ensolo, naye olwaleero bagenda kunywa ku mazzi amalungi. Someone in Kampala gave some little zakah and asked us to bring it to Katakwi. Places like Toroma, Abanget, Aputon, Awojabule, Kapujani, and Ushuk all got good mosques and boreholes for clean water. I want first of all to thank Salam Charity and Next Media General who gave us the opportunity to raise resources for this area. This well is for you as a community, Muslim and non-Muslim. Here at Awojabule, Oso County, Katakwi District, there was nothing. Now there is something. Twebaza okutuzimbira omuzigiti era twali tuwonaawona naye kati tuli basanyufu nnyo era tusaba Allah abayongeze ekimwatoola neno kimwatuwa. Tusaba Allah atukoleki atuyongeze ate ebirala. We so grateful for the promise that you have made and fulfilled. Special thanks to all those who came in to support the people of Katakwi. May Allah reward whoever contributed to this cause. Allahumma Ameen. Allahu Akbar. Having did a great job in Katakwi, other regions put in requests to forward help to them, and in this, Luka district was selected. Salam Charity team went to Luka district on the invitation of Hajj Farouk Chirunda and Honorable Annette Nabidie. The people of Luka have poor living standards, limited water accessibility, and a few prayer places. Alina abaana 16 n'omukyala we naye nsaba muveeko eno gye mulaba ne boddako wali eno ye nnyumba yenga ye mwasula ne mukyala we. Eno ye nnyumba mwasula ne mukyala we. Anzikiriza nyingiramuko katono. Honorable jangu naawe olabe era eno ye nnyumba omwami mwasula ne mukyala we. Njagala enzikiza nnyingi naye nja kulaba gono gwe mufaliso. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ndi mu kukoowoola buli omu embeera abantu baffe gye bayitamu si nnungi nga bwe mulaba bannange wano we tuli just kifaananyi ekiraga embeera abantu abasinga mu Luwuka district gye bayitamu. Ndi mu kukoowoola buli omu. Nze ng'omuntu ndi bw'omu sisobola kukola kinene nnyo naye we munnegattako aba NGOs ne government bwekwatirako abantu basse kinoomu mwenna tuveeyo tujje tuimpactinge bannange buli omu abulako ne kyakola. We put a smile ku bantu bannange kisoboka bwe tubanga tukwatidde wamu mbakoowoola mwenna Mukama Katonda ajja basasula. We call upon all of you to come on board and give help to the people of Luka. Tusanze essomero lino nga mbutuufu bwe kuba kuyamba ge gamu kwaga geetaaga okukwatizaako. Kale ekisobose kyonna oba classroom block
emu ng'erimu classes nga 4-5 kyonna ekiba kisobose. Essomero lino mazima gene nga abageni bano we batuuse era nga emuli wano bana tuli bubi twatandika 2019 essomero lino nalitandika ng'omuntu mu kusooka nga nengeire obwetaavu obw'okuboneka nti abaana ba Uganda tulina obataamu eddiini ery'obusiraamu ne tusobola okubasomesa ebintu ebindi. Kale bwe ntandika omukono omulala naabona nga tiyimaleeko ekintu kino nakifuula community era tulinga community wano ndiwo nga omu kubabudaabuda ekintu ekyo ng'omusomesa era ndikutambuza emirimu aye emirimu tuligitambuliza mu bukalubirivu kuba amaadi egagwa kulaani amaadi ebola bubole era butimperano Katonda yatugemera kutwafuna bwa musigiti ogwo aye ebibiina tuzira. Abantu abamu ndikubasaba bannaye mujje mutwegatteko asobola tusobole okulaba nti tusitula ku classroom blocks tubeere ng'abaana babeera walungi embeera gye balimu tebasobola kusoma bulungi tesikiriza eno ye Salam TV. Masinzizo bikinedda wabula twagala tukole n'ebyo biri mabega w'ekisenge okulaba nti twejja tutya mu bwavu n'abagamba ke mabega tulina ensonga ya smart villages. Smart villages zino ze tukola zifaananako PDM wabula ffe enjawulo yakuba nti eriiso oliba jjogi kubanga sente ze tukozesa sente za ddiini sente ziriko obukwakkulizo newankubadde sente gy'oba oweereddwa eba tegenda kudda wabula okulaba nti webbulula otya ne famire yo. So tugenda extra mile ne tutunuulira embeera emirimu gye mukola nayo ne twongeramuko ku capital tulabe tusobola okwejja mu bwavu. Smart villages tuzikoze tukyagenda mu maaso kuba nti Lwampala tutambula bulungi kakati district ey'okubiri tugenda kwata mu Luuka tulabe smart villages zikola zitya mu Luuka tukwata families 10 ne tuzi roundinga wamu ne tulaba nti zonna zisituka mulundi gumu. Ali obulungi ali obubi akoze atya abatasomye abalwadde abayina enimiro abakola business abayina obuduuka ffenna tubeere nga tutambulira wamu. Gwe mulimu guno gwe tulimu nga tukubiriza bannayuganda nti tuyina okwejja mu bwavu fekka tukendeeza okulowolereza ennyo ensi z'ebweru okuba nti zijja wano okututeekako obukwakkulizo okutuwa tulina resources ezitumala. Yeno program gye tukola esobola okuba nga yetujja mu bwavu wabula muganda waffe mukama waffe NBS atugenzeeko tusigadde ku channels 2 njagala ndabe baana bali mu class essaawa zino njagala ndabe tufe tuyina engeri gye tutestinga water tulabe baani abaliwo kakati oyinza okugamba nti nze nawanisedde omukono eri gye twavudde waggulu kati sikyasobola kuwanika omukono ntegeera ntya nti oli mu class zeezo layini ze bakuteereddeko layini eyo gye bakuteereddeko kwoyitira okuweereza ekyo kyonna ky'oba osobodde naffe ne tukakasa nti mu kiraasi abantu mwebali. Nsaba Allah ampeeyo banamukisa ampeeyo banamukisa 15 bwe mpeza banamukisa 15 awo mathematically manya nti mu kiraasi nnamu abantu abasuuka omutwalo gumu n'ekitundu awo sheekhe naye ng'ajja ng'ababuuzaako mukwano gwammwe Sheikh Shafiq Mafo gwe tumanyi ye ng'oggyeko tabogoka tabogola takangamu naye yasikira seeka muzaata abamu abamusikira abatonotono byereka asuddeko eddusu abaana byali ayagala ennyo bye yeesomeseza yaliko amakya ga leero mukwano gwammwe Sheikh Shafiq Mafo. So tuliko essimu eyo gye bakuteereddeko ye momo kwe tuyitira okuweereza akasente kaffe MTN momo nammwe mukozese eyo line eyo yeya *165 *3# bw'oweereza tujja kufuna ogoberere steps ezo nga bwe ziri balwisaawo nga bateereddewo gwe
oba osobola okukozesa direct 0776 444 220 0776 era enamba eyo naye eba eyitako wansi. Njagala nsome linnya ku linnya kusinziira nga bwe muyingidde, naye wano ndaba nina muganda wange Jonathan Sembajwe, webale nnyo obubaka bwo butuuso 15 maze okuba nga oziweereza. Hassan Kasumba omutwalo ngufunye, Ashrafu Mutyaba nawe omutwalo ngufunye, Yakubu Halima omutwalo ngufunye, Yusuf Rakim omutwalo ngufunye, Hawa Nakirembe 15 nzifunye, Madina Narukwata nawe mukirasi mwoli 5 nzifunye, Swalehe Kabale webale nnyo webalire ddala Kabale 5 bituuse, ne Kasirie Hussein 12 zimaze okufunika, Maimuna Wambi 15. Kakati njagala ndabe akulembeddemu mu kiraaso lwaleero, era tujja mulangirira akulembeddemu mu kirasi yaffe amakya ga leero. Abakyakulembedde bakyali ba mutwalo, gwansindikidde omutwalo yongerako 10 lwokka obeere ng'okulembera banno. Buli mulimu gwonna gw'okola be perfect, noonya buwanguzi, tokolanga bukozi kwejjako, onoonyangamu buwanguzi. Ate Katonda atugamba nti bye tuteekateekera oluvannyuma lw'obulamu buno obwaffe obw'oku nsi, obulamu buli obw'oluvannyuma, era agamba tuvuganye nga tukozesa ebyo byatuwadde. Gy'okoma okuvuganya tewabeera waakulimba nti mu ggulu gye tugenda mu jjana, nti ejjana eryawo mu seeto byonna byenkana levels. Jjana erina levels nga bw'osobola okulaba nti bano basula Mutundwe, nti ate bano nti basula Kajjansi, nti ate ono nti asula Jjindi, ate ono nti Kololo, ate ono nti Mutungo, ate ono. Mulimu levels. Kati nganze sisobola kufuna wadde karuumu kamwe Kololo, sinakugula wabula kapangisa sikasobola. Kati waliwo ate agenda n'agula n'akwata $1.5 million n'agulawo kiporoti kye n'ayiwamu oguyumba gwa $2 billion. Kati abo nabo gye bali nejjana bwetyo, naye Allah n'atugamba mukozese ebyo bye mbawadde mubeere nga mweseetingira ejjana gye mugendamu. Kakati njagala ndabe ani olwaleero. Ibrahim Kizito gwakulembeddemu mu banno, Ibrahim Kizito newankubadde Sabura Mugala yingiddewo n'omutwalo, ne Hajjala Narukwago nakulabye dda n'10, naye Ibrahim Kizito emitwalo 210 nkakasa gw'olina bendera. Ate si wano wokka byenjogera, Uganda yonna, kubanga eno TV ya Uganda yonna. Kakati ugemanya nti His Excellency President gyakoma okufuga nawe kati essaawa zino muba waayo gwakyakulembedde, naye agenze muganda wange Ali Bunkeddeko, nsaba Allah akukuume. Muganda wange Ali Bunkeddeko, Allah akutaase mu mutwalo gw'omu 12, ogenze kwongerako 2 bana b'omutwalo bafuge nga mu butuufu oyina nga Ibrahim Kizito yakugjeewo dda, nga yakugjeewo dda. Ensonga eno tuli mu nsonga y'abaganda baffe ab'e Luuka district betwagala okulaba nti tukwatako. Mwaka guli twali mu Katakwi district, kati twakkiridde tuli wano mu Luuka, naye nakugamba bw'oba oyina ogw'oyamba mu district y'e Luuka toyamba oyo yekka, wabula oyamba bannayuganda bonna. Ate omulimu guno gujja kutambula, naye nkugamba nti bw'oba ng'oyina ky'osaddaase, akantu kano njagala mukategeere bulungi. Bw'oba nga osaddaakidde omuntu w'e Luuka, katugeze ova Bukomansimbi mu Buddu Masaka, ova Bukomansimbi, kaakati ogwo mutwalo gw'osaddaase ng'osaddaakira abantu b'e Luuka, Katonda akussaako busaasizibwe na buli kimu. Kakati Katonda gy'akoma okussa obusaasizibwe gy'oli oli Bukomansimbi, n'akugaggawaza, n'aleeta emirembe mu makaago, n'aleeta emirembe mu kitundu kyo, ng'osaddaakidde ab'e Luuka, Allah akuwadde ebibye naye ng'oli Bukomansimbi. Kyekyo lwaki mbagamba nti ekintu kino bw'ogenda mu Tricycle bw'okyetegereza obulungi kimalayo 360. Ffe tugamba tuyamba baganda baffe ab'e Luuka, naye mmwe ate Allah nammwe n'abamalira ebyammwe. Muganda waffe ali e Bukomansimbi akutte omutwalo aguwaddeyo, bw'amala oguwaayo
Allah naawe akugaggawaziza aleese emirembe mu kitundu kyo bwe tutyo bwe tugabana nga bannayuganda ffenna twogera luwuuka naye tuba tutegeeza ggwanga lyonna abamanyi ekyama ekiri mu kuwaayo. So mikwano gyaffe nkyayina Ibrahimu Kizito n'emitwalo 210 bajjuwa kaali bange 15 muyingirewo ab'omutwalo muyingirewo n'olukumi lwetaaga tulabe bwe muweera abantu 10 muwezeza omutwalo nga tutambula mikwano gyaffe simu zezo ze mulaba kaakati Sheikh naye kajje ababuuzeeko mu ddakiika zino inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abazaana ba Allah tugaye nti mukole ebya Katonda, Katonda abakolera ebyammwe. Kola ebya Katonda ne Katonda kukolere ebibyo. Bakubyejjukira bingi eri abo abatukulembera abalongoofu ne Allah byabayisaamu. La tahzan, toyina kunakuwala. Laba Allah byazza kukolera byoba osinziirirako naawe okole ebibi. Akuwadde obulamu, akuwadde amaanyi, akuwadde byonna byakuwadde. Yagamba Allah wa fil ardi ayatun lil muqinin. Enensi eyina obubonero bungi omuntu ategeera bw'asobola okulabira kadde eri Katonda. Obubonero Allah bw'atadde ebyokulabira ku Katonda by'atadde mu nsi mu betuwangaala nabo, mu betukuze nabo, muffe ffennyini. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ensi eyina obubonero bungi obukulaga nti olina kuggwamu essuubi buli kimu kisoboka. N'agamba Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Kale oyinza obutalabira ku balala gwe kennyini bwe weetunuulira ebyokwebaza Katonda tobyerabako. Bwe weetunuulira oti wakati mu bangi abali mu bulamu buno obw'ensi abatalaba gwe nga Allah akuwadde amaaso abiri. Alam yaj'al lahu aynayn, sikuwadde amaaso abiri, wa lisaanan wa shafatayn, n'enkuwa olulimi n'enkuwa omumwa. Wekimanyite ensi gye tuwangaliramu abantu bangi awangala mu nsi nga talabanga ku mukyala gwe yawasa, nga talabanga ku mwami gwe yafumbirwa, nga muzibe. Wekimanyite omuntu awangala mu nsi nga talabanga ku TV era nga tagyetaaga, nga talabanga ku baana be. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Gwe kennyini bwe weetunuulira ebyokwebaza Katonda osiime obeeko naye by'omukolera tobyerabako. Wakati mu bangi bayingiza ettaka gwe ng'oli mulamu, baasudde eddalu nga gwe oli mulamu, baatadde eruzira nga gwe olina eddembe. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Abayi ensi eno baako totunya butunuulizi nsi kutandika competition n'abantu. Akuzene nange ngenda kyusa alesa siyenta nange ntagireeta obeera mu competition. Bw'onoobeera mu bulamu bwa competition muganda wange togenda kubaako kyokola kya Katonda, ojja kuba otoma buli ssaawa kuba teri Katonda gwe yali awadde mu bulamu bwansi n'asiima eva. Ne bw'aba akuwadde ebizimbe 3 bino ebisatu tobirabanga bibyo, ekyokuna ky'oba olulunkanira oba nkoze ntya n'abeera mu masayiti bino n'abyerabira nabyo bibye, kyokka munaye ogenda okuwunzika nga toyinza nakulya bbaafu ya mmere era kasowaani. Bw'otunulira bano abali mu kwekuba duniya, bano ne bafa, bano ne bafa, munaye n'alumanya ne saalumanya ne bagenderamu. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ommeene ensi gwe baako by'oyigamu otegeere n'ensi erina obubonero bungi bwe tulina okulabirako ffe abategeera mu abategeera. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wamma bwe weetunuulira ebyokwebaza Katonda tobyerabako. Abantu bavunda byenda, abantu balina bituli mu mitima, abantu sikoseero, abantu bagenda balongoosa, abantu bagenda batema magulu. Gwe Allah tolaba by'olina kwebaza ku byo. Oge Katonda wange olwa bino by'onkoledde, olw'ebyo kyobala Nabbi agamba hadithi emu, buli kiyungo kyonna kullu sulaami, buli kiyungo kyonna eri omwana Adamu alayhi sadaqa alina okukikolerayo okuwaayo. Oge Katonda wange njagala mpeyo okuluuka nga neebaza Katonda amaaso gompadde, kubanga abantu bali redde okuwaayo ssente zonna badde engulu. Abantu bali redde okutunda buli kye balina badde engulu. Abantu bali mu malwaliro babakwasa simu, wuunaakutte n'owulira ng'ekigambo kyogera alo badde nsaba negundi eno mugitunde
ne TV mugitunde. So Allah wabakuwadde omukisa baako byokolanga. Webaza Katonda. Nsaba Katonda ku lw'ensonga eyo, nsaba baganda bange ku lw'ensonga eyo ey'okubaako bye twebaza Katonda. Buli muntu osooka okukwate ku ssimu yo mu kanyomero kano inshallah taala. Buli muntu kwata ku ssimu yo ogambe nti ngenda kikola ku lwa Katonda wange nga mwebaza byazza nkolera. Kwata essimu yo tukikolere wamu inshallah. Mitwalo 2 MTN Airtel inshallah taala tujja kunyega 077 mukaaga ba MTN ya emirundi esatu 444 22 not 220 eyo MTN Airtel ojja kunyega 077 15 ekyo kikolere Allahu nga nawe olaga okusiimako olebyo byazza kukolera obonero bweweerabako Allah byazza kuwa Allah byazza kuyisaamu obulamu bwe tuzze tutambuliramu ng'olaga Katonda wo nti Katonda wange nze ndi musiimu nze ani atakwebaza ku byozompisaamu mayingi kugamba enkokola zompisizaamu ofiisi ze bano gamba obulamu bwezoyitamu bubaddemu Allah bagambye muwonya obutwa muwonya amasasi muwonya okutugumbulwa muwonya abatemu muwonya ebijambiya muwonya zipeva ku mitwe ebyo na Katonda abadde ateekawo security gy'oli nawe laga okusiima kugere ebimu tebugenda birabira ku nsi ajja bibalaga njukira kubali wali ogenda oyita mu lino nenjagala oyite wano gwe n'olowooza jjaamu nali nina kyenkutaasa wano Allah ebyo nga Allah abikutaasa ojjukira lwali ogenda okulya n'enkulumya olubuto gwe n'okaaba olubuto lunuma nenkujja ku byokulya ebyo byoli ogenda okulya ebyalimu obutwa neŋŋamba tolya kati alina byazza atukolera Allah step by step alina byazza atukolera Allah mu ssomero najja atukolera mu kutwagolinga ofuna emirimu ogenza ofuna ofiisi awo wooli gy'oyise gw'omaliyo kati awo naweraga okusiimako eri Allah omuntu atasobola kutegeera gy'ava tasobola kutegeera gy'alaga. That's why olaba n'enziruse emmotoka erina driving mirror side mirror 2 ne driving mirror kyokka nga ate egenda maaso eriemu driving mirror eriemu nawe ogenda okulaba emabega omuntu buli ddakiika aba yetegerezaayo gy'ava kati fe obuzibu bwaffe tugenda bugenzi bwoti maaso tetulabako mu side mirror gye tuva ntalo zatuyisizaamu balabe batuyisizaamu bwavu bwatuyisizaamu bulwadde bwatuyisizaamu ogambe nti competition kanzite kansooke neebaze Katonda kino kyaleese bameka abalina byoli bameka abagala gwe tulaba boogenda mu kyalo n'okutya bakutya anko abeera Kampala ekyo bakirabanga kyengera gweokubeera obeeze Kampala kyengera ate gweomala otuuka e Kampala kati ate gwe kyolunkanira ate tugendako America kyokka ate n'aliyo naye awulira emirembe agamba yeegomba tekugamba teri muntu agenda kukuta nsi ogende nti kati nze nzikuse okujjako omusajja omuprofesa ali awo asomesa ku mubzi bamuyita mukulundi walana yemukufu yansinga nasomesa mathematics yansinkana nangamba seeka nkakasa bwe mba nfudde tosobola kutogerako kufa kwange naye bw'okwatanga omuzira lutugeze nkusoosa abantu bangambira nga nfudde ndi musiimu Allahu akbar nangamba siri mugaga tukababye naye okusinzira Mukama gyanzije ndi mfudde ndi musiimu abo batono nagamba alina ne kooti ye gyeyaviramu mu kyalo ewaabwe nga zze Kampala nagamba kati agirabako naye nakati yakula naye ng'akyali muto yakula naye nakati bw'ajamalera emikono gibeera munda nagaye kooti gyeyagiramu e Kampala kati Allah yazza kukolera baako kyosiima ate baganda bange kino tukikola mu kisiibo bino birabo tubikola mu kisiibo oge kino teri agenda kuddamu kutawanya mu mwezi gwa January teri agenda kuddamu abeere wanagaye nti waayo kino kyansi tugamba waayo Ramanzani eddako simanyi tomanyi oba wendi oba wooli teri amanyi fenna essaawa yonna eri Mukama Katonda essaawa yonna Mukama atugjawo kati Allah akuwadde gwekimanyi nti ku mulembe gwa Napoleon era waliwo abantu nga ffe naye gwe wabalabako wapi waliwo n'abamu nga bwe tulinyumya nti twaliko ku mulembe gwa Kaguta nga bagamba bwe musajja si wa bulijjo ng'omuntu asobola okujja n'akunyumiza obote waliwo emirembe nga tegyalaba ku obote nga n'abaamulabako baali bato bamuteesa kaseera ne kakola ki ne kagenda abasajja baafa 19 Obuganda Agreement esayiningibwa bo ng'ate bava mu nsi kati ate ffe tuli mu nsi obugendo otuuka akaseera ng'abantu babasomako mu history nti ku mulembe gwa gundi ng'omulembe ogwo ffe abaagulimu
nga Mungu atujjewo ate alese balala kubanga obuwangazi bwaffe century Allah abuuza wakam ahlakna qabilahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza Allah bayogera kigambo qarni mu luzungu kitegeeza century kati Allah abuuza mumuloza centuries mmeka byasa bimeka katonda byazazi achawo awai kulisi yakujeko dasanyuka naye nga tanagikujjako njagala nkubuulira omusajja gwe bayita Ibrahimu Kizito wojjidde abadde yakatuwayo mutwalo 210 kati bwategedde nti waliwo abamusemberere nayongerayo era 210 nayingira ku mitwalo 4 kati bwayingidde kwena Semujju Sharif Abdul Karim nayingirawo n'emitwalo 5 ekitegeeza Semujju agambye Bulayimu webale nnyo Kizito byokoze beerawo ku mitwalo 4 kati Semujju Sharif Abdul Karim nendoza bashafiki muri bavu sirulemu bashafika eba Abdul Karim bayitiriva abawaayi bashafiki tujja kunkomerera kireka bashafiki bwavu babayitirira siraba bashafiki Abdul Karim eba kali wanyika kasente we kali so mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala oluvannyuma lwa Semujju Sharif Salim ayingiddewo lubomboka n'olukumi lwe Ibrahimu Kizito akomyewo gwakubiri emitwalo 210 Rashid Mayanja 15 Mutyaba Ashrafu omutwalo Hussein wa Musango 15 Malik Sonko olukumi aluyingizaawo ne abakwano baffe Oliver Chibi thank you very much Oliver Benedict Sebyala thank you very much ne Sharifa Nabuma omutwalo gumu n'ekitundu mikwano gyaffe twongera okubeebaza eno byetusobola okukola nga bannayuganda okusobola okweyimirizaawo ne management okuteekawo kaseera kano tubeere nga mu mwezi gwa Ramadhan tujjukiza abaddu ba Mungu nti tuweeyo nga tuwaayo okuyambagana nga bannayuganda kyova olaba Nakatawa Janat nawe nayingirawo n'3,000 zeze sente ezo zolaba nti ntono neze ezivaamu ekinene byebintu ebinene byemulabye nga tukola centers ze tuzimbye amasomero ge tuzimbye amalwaliro ge tuzimbye zine sente zolaba wadde 15,000 but it is going to support the whole district of Luuka and neighboring ne region yonna eya Busoga and the whole country so mikwano gyaffe njagala twongera okunyiga essimu kamba we aba merchant ID esimu yeye eriko ya Airtel kati kamba we kwata kakalamu n'olupapula ayagala okufuna alternative Ibrahimu Kizito ayingiddewo emitwalo 613 ajewo oli ajewo Semujju Sharifu agaye Sharifu gwe bulangira bwobwa Sharifu mweba Sharifu babeera balangira Semujju Sharifu barakallahu fiik okulembeddemu ze bampita Semujju Ibrahim Kizito ali mu mmeka Kizito kali emitwalo 613 era yatukulembeddemu mu kanyomero kano Ibrahimu Kizito webale nnyo webalire ddala Semujju Sharif Abdul Karim ayagende ayingira akatale agenda asuubule Ibrahimu Kizito akuba onaganya okwongera erinnya lye erisembayo Ibrahimu Kizito Shafik sebo webale nnyo webalire ddala Mungu akusiime manyi waliwe yali agisalinga Shafik lyasembayo tebaliraganya Allahu Akbar wetogera Abdul Karim taina teri Shafik gwosobola kulaba nga aweereza serikali batandise okuwamba buwambi bantu Isaac byekwaso omutwalo gumu 10 oyingiddewo Arafat Amale oyingiddewo n'10 zino sodaka zemuwaayo n'owaayo esente 10 luno lwolaba luzito mu maaso ga Katonda ngabo oluwaayo ng'owulira owaaya akasente ko akazitowa ate wa Mungu akakubisaamu ate n'azikomyawo gy'oli mu bungi ate n'akuwa emirembe n'akugirawo ebyo byonna byolaba obadde otambulwa boda n'akuyitako ng'osibyemu n'akugambye kusiba tomutegedde ogize otogugumuka bugumu ng'ayise abadde akumazeewo ebyo byonna saddaka zino ze zituwonya ebintu ebifaana bwe bityo Ayubu bw'anoonya linnya lye bayita Shafikiri kyabuze Ayubu bw'aligonza ayingiddewo n'ebbiri Hanifa Mugoya webale nnyo omutwalo ngulabye byekwaso mwenna tubeebaliza ddala tuli kusanyuka olutimbe olw'emirembe nga tugenda maaso okulaba embeera gye twekulaakulanyamuko nga bannayuganda okukolera awamu
nga tuyambagana bwe tunaaba tukoze bwe tutyo kwe kwagala ensi yaffe nnyaffe Uganda owulidde ne tubeera nga neighbor wo ali mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi n'obeeraawo ng'oli Masaka ne bakugamba eruwuka n'obeeraawo n'obakugamba Katakwi singa bakulagako Katakwi footage ne bakulaga nga bwe kyali amazzi ge baali banywa yes ne bakulaga amazzi kati ge banywa oddamu amaanyi omuntu oyo eyali alina agalwadde omuntu oyanywanga amazzi ensolo neevaawo naye najja n'akima amazzi n'anywa omwana n'agenda n'akakopo akima bukimi n'ateeka ku mumwa n'oba nga ali ku mazzi amatuufu amayonjo agaviira ddala eyo wansi agataliimu kantu konna nga ge banywa obulamu bwe bayina bugenda kukyuka so ng'oli eyo Muhammad Bashiri Muhammad Bashiri agambye Semujju gende wamwe Masaka n'agamba Kizito abadani oli muganda wafuuli ow'ebiri oyo naye tazanya wampola Ibrahim Kizito n'agamba Ibrahim Kizito genda mu bikajje wamwe egunda eyo neno omukyala yingidde ate abakyala tebazanya Anisha atandikidde nabbanja atandikidde kwetaano agamba nti ojja kundaba Bashiru gwe Muhammadi nja ojja kundaba nze inshallah Aisha nabbanja emitwalo 5 gituuse webale nnyo webalire ddala Alexander Semwanga thank you very much Alexander Semwanga your contribution has been received webale nnyo webalire ddala tukyaliko Aisha nabbanja aganye naffe abakyala tetujja kusigala mabega guno mulembe gw'abakyala vice president mukyala speaker mukyala prime minister wa Uganda mukyala olaba ebifo ebiri emmere vice president ye namba 2 mu ggwanga ng'otandise hierarchy ebifo ebiri emmere awo nokkirira nozzaako speaker naye mukyala si ekifo kyokusatu buukakaawo abalamuzi akyabamya abakyala buukakaawo gende ku prime minister wa Uganda ekifo kyokutaano ekiri emmere si mukyala genda ku first deputy prime minister mukyala second ali Ajumani third mukyala abakyala obalabye kaakati ono Asha nabbanja wagambire nti naffe tuvuddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mariam Nveewo webale nnyo tojja kuvaawo beerawo giro kyalewo tukyakwagala atatavaawo tukyatambula tukyali kusanyuka bakyatuwaddeyo buddakiika bwaffe alhamdulillah tugende mu maaso banasanyuka banasalaamu tugende mu maaso nga twewa updates ngamba wa update Sheikh abeere nga akomawo Namugenya Arafa bwetwongerako erya Shafiiki ono Namugenya Arafa Shafiiki naye ayingiddewo n'emitwalo 2 webale nnyo webalire ddala ayingiddewo Namugenya Arafa so bwetyo bwe tuyimiridde namba emu gwe tuyina ye Muhammad Bashir namba 2 ye Kizito Ibrahim namba 3 ye Semujju Sharif Abdul Karim nasibagana ne Anisha nabbanja Ibrahim Kizito ayingiddewo agambye Muhammad akata ayingidde emitwalo 8 mu 14 ye Ibrahim Kizito Muhammad Bashir agende Muhammad Bashir agende Jinja daye Jinja eyo vaawo wano kati Ibrahim Kizito yatopi yes emitwalo 8 14 Muhammad Bashir nabeera owokubiri emitwalo 7 n'ekitundu owokusatu nabeera Anisha nabbanja emitwalo 5 atya tewaliwo gundi yamusooso ono bamuyitaani w'etaano Semujju Abdul Karim Bashiru kati omukyala wayingira olwokaano luno ayina status ye abakutte kameza ye wokusatu era ababa wakusatu kadeni wokuna nabeera Abdul Karim Anisha era Abdul Karim avuze wakuna la hawla wala quwwata sitegeeza saawa eno kati akyayina bendera ye Ibrahim Kizito
emitwalo 8 n'enkumi 4 Muhammad Bashir bwe tubaka alwana nnyo awangule ali ku 7 katulabe leero oba onombalako ne bata eno biidhinillahi taala. Muhammad Bashir ali ku 7 ye Muhammad Bashir bwetu betuyimiridde be bantu abategeera Katonda waabwe naga Katonda yabituwa nesaagala mu maaso ga Katonda tuwabeera omuntu unfika alaika bankuwe Allah ga mpa nange nkuwe Ibn Adam Katonda yayogera Al-Qudus bigambo bya Katonda nga tebiri mu Qur'an biri mu hadith yagamba Ibn Adam mwana Adam ayita gwa tulaba anfiq mpa unfika alaika nange nkuwe Allah kati mu hadith ena yagamba era hadith al-Qudus yagamba al-jannatu dari ejjana gye mukolerera nyumba yange nze Allah nze njigaba wal malu mali n'ensolo naye olwaleero bagenda kunywa ku mazzi amalungi. Someone in Kampala gave some little zakah and asked us to bring it to Katakwi. Places like Tunduma, yagenda okusigaza byonna bye mulabanga ebyamu. Allahu akbar. Yagenda obisikiza abalala. Kati omuntu manya nti kyowayo si kikyo. Imam Kasozi ayingidde mu kuvuganya. Naye atandikidde ku 2 mu 3. Imam tiyatunze na naso. Imam ayingidde mu kuvuganya. As a community, Muslim and non-Muslim. Here at Aujabule, Oso County, Katakwi district, there was nothing. Now there is something. Twebaza okutuzimbira omuzigiti era twali tuwonaawona naye kati tuli basanyufu nnyo era tusaba Allah abayongeze ekimwatoola neno kimwatuwa. Tusaba Allah atukoleki atuyongeze ate ebirala. We so grateful for the promise. Okusatu mukyala eyanzibye Abdul Karim ono Anisha emitwalo 5. Bashir ali mumeka? Bashir ali mu 7 Kizito 8 mu 4. Kakati kitegeeza Bashir ababuzayo nga akenda kokka ali ebulewo omusajja mukulu oli Kizito. Kakati Anisha ali ku 5 eyabbi Abdul Karim mumanyi bubbi bululu buno bannange simanyi nti mbadde manyi nomukuwaayo bijja 2. Imam Kasozi n'akwebera n'emitwalo 213. Mubufunze imamu waabwe ate yasembe. Imamu abeera mu maaso. Imamu tasaaliza mabega. Abdul Rashid 12 tuzifunye. Muhammadi Muyomba 13 tuzifunye. Ne Hawa nakiriyo webale nnyo akakaaga katuuse. Ibrahimu Kizito kulemberera ddala gwe bakwasiza bendera era essaawa yonna ate waba waavaayo n'emitwalo 10 kungu ayingirawo bwati nga imamu nga Shafi kalangirira bendera nga ate eno si akibooko teriiko kibooko tuveeyo mangu n'omutiitizi mu studio muno naye alhamdulillah tujja kutambula byonna tubikole ki. Ani ayingiddewo ono ye Kalyamaggwa Dauda naye no Kalyamaggwa baze kuwagira bawagizi oba awagirani Kalyamaggwa tumutadde kwani tumuteeke ku asoose kati asooka okujja nga tumuteeka ku namba emu owookubiri nga tumuteeka ku Bashiri owookusatu nga tumuteeka ku Anisha tulabe obuwanguzi we bunaava naye imaama ajja kusigala nga yasembye. Muhammad Bashir agambye Muhammad Bashir ayingidde emitwalo 10. abangidde 10. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar. Kizito addeyo mu buddo. Kati abadde alina 7 kitundu ayongedde 2 kitundu ayina 10. Abayina 10. Sinze yatopinze. Buli ate watopinga Imam Kasozi yeyongera kukkirira wansi. Akawansi. Abakkirira wansi. Waliwo baddeko waliwo omwana yatukulembera. Bashiru ye namba emu. Omwana yatukulemberako mu primary. Yes. Yafuna 4. Subject 4. Mpulira. Kane babalawo 10. Kane bagamba owookubiri tetugenda okukola. Tumuteeke mu namba 10. Ono nanga tewaliwo omuntu aliwo. Ona afuuse namba emu namba 2 namba 3.
ayina 320 ngalenji ya nkaaga ngalenji ya nkaaga kati yamuddako yali wa 10 kati Imamu Kasozi tumuteeka wa Imamu Kasozi wa 15 izo musikamu twali lenji jali mweli wa 10 wali abetano Kizito fuse namba 2 Bashir alhamdulillah rabbil alamin Bashir musajja gwe jinjo ovuddeyo komyewo Kampala Bashir ya tope yafute mu farm leta takbira Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Bashira galeo agende mwe erinnya lyemuzanyisa mulimanyi Imamu Kasozi wato awereza kwa message mwe erinnya lyemuzanyisa oba ibani erinnya kyeryo Imamu takulembera wa mukateni Imamu Bashir agenda kulaga Imamu Bashir agenda kulaga Imamu ali ku mitwalo 22 mu 5 ye Imamu Kasozi emitwalo 22 Bashir agenze kufuna wuzu agenze kujjuza wuzu ate ne salati zuhanga tena tu tukira Ibrahim atabadde zanga jawoli oli abadde mu mitwalo 10 kali Ibrahim Kizito ngali 8 mu 10 Ibrahim Kizito yongedde emitwalo 2 mu 10 segeza ba mitwalo 10 mu n'ekitundu ye namba 2 ye namba 2 segeza Bashiri kada akagamba ati yali akulembedde okudde mabega Ibrahim Kizito agenze mu mitwalo 10 mu 15 segeza ani ono Bashiri naba mitwalo 10 zennyini mitwalo 10 kati ibani Imamu Kasozi ibani yachato Imamu kakati Anisha ne Abdul Karim naam erinya muri Abdul Karim na Anisha bafuse bawagizi baba no katwina nawo tujja bano singa mfura mu ntanzijira Imamu Kasozi ono namuwono lwa lero Ibrahim wabe watujirawo musajja tamanje tugendako bajja tugambye nti Kizito agenze yewo okubiri si kyekyo n'emitwalo 10 mu 15 then ye Bashiri asigadde ku 10 wokusatu Imamu Kasozi 2 mu 35 Mungu mpayo omuntu ananzijira Imamu Kasozi ninzo butamuona leero omusajja nojja ategwa okunge ategwa owe yatosinge ayi neri wagulu yabaddeyo alenga neri wagulu yabaddeyo Allahu akbar nsaba ogagawaze Kizito yasobola okunzijirayo Imamu Kasozi siyenda kumuwona Imamu Kasozi Bashiri nwana yetaaga tagenda Bashiri ngana yetamala Bashiri tali jinja itasomose mugalo Bashiri Priska Kacho thank you very much olukumiro rutuuse Katonda kugaggawaze Kizito ensonga zonna Katonda wo zo zitegerekeka Salimu Ntongo olukumi rutuuse Mama Ntongo wange webale nnyo webalire ddala Allahu akbar Imamu takola ki takulembera mukateni ate nti oli Imamu tabanga zankata tabanga tukangana za sekankata Imamu twagala tutekere yalingire Imamu twagala odekere yalinga akaunti ya nkata sebo toba ku maruhum anzo wanga yingide anzo wanga kakati Bashir ogamba ki Bashir obadde ogamba ki ku Imamu Kasozi njagala Bashir oveeyo ku nsonga ya Imamu Kasozi otutegeeze ebitambula kubanga Imamu Kasozi ensonga eringa etabuse muko ensonga Imamu Kasozi ngenda kugamba Shafik alangirire kubanga manyini baba barakalulu babala nga balaba Kaguta Museveni ali mu bukadde 7 na bweziti kakati ne bagamba nti amuddako alina obukadde 2 na bweziti kati ne balaba obululu obusigaddeyo ne booli ne bwaba nga asinze obusigaddeyo bonna tasobola kutuuka miliyoni 3 kakati awo byabakama bawaddembe kulangirira mbadde njagala mu kaseera kano Professor Kungu nga yatuuse dollar nange nagezaako kwambala mufaanane muko
kubanga obwana wange bujjoze buŋŋamba omusajja yakubba ekyambalo ogenda ojja wano ng'oyambadde obuntuntu nange njagala lero mwesimbyemu naye omusajja we tasoboka kungu kungu kamuwe ripooti y'abalangirira kungu olundabye ngoloza kungu yayingidde kaakati njagala risasi zino tuziwe kungu yagenda ozirangirira tubadde wano ne campaign akanyomera kasembyo nga tumanyi nti tusanyuka kusanyuka nga Imaamu Kasozi akulembeddemu n'emitwalo 32,13 amuzeeko namba 2 nga ye bwana Kizito n'emitwalo 10,15 owookusatu ye Bashiru then owookuna ye mukyala Anisha owookutaano ye Abdul Karim Shafiki n'asemba ono Shafiki gwentudde naye Sheikh n'asemba afunye 0 kakati bwetyo bwe tutambudde bwana Kungu ebintu byo tubikukwasiza njagala olangirire Imaamu Kasozi ng'omuwanguzi w'olunaku bye bye bwana Kungu ne Salamu TV mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu salamu twagitadde naye mugigalewo kale Sheikh agenda kusibulira ku salaamu sanyuka egende wunzikira ku salaamu koli bulungi Kungu wuyo mugagga mashallah barakallahu fikum Bashiri yaddala byabakama ono lero tubadde naye waddala kubanga otuna mboti olabanga Bashiri anena Bashiri abaleta jawe imamu ali mitwala 3 Bashir aze Bashiri akumye mitwalo 15 Allah Bashir ali ku salamu Bashiri ali ku salamu Bashir Muhammad ali ku salamu njagala mfune obukakafu sindika ka message ku 07007 boba ko oli ku salamu inzo kwango badde kusanyuka 07007 mbawa yate yagunde ya Aisha neno bukasindikira kwe yagunde ya Aisha obezo babaja kumbulira nti ko oli ku salamu bana salamu wetuviridde kusanyuka tusigale kufe bakhaswa tubaite khaswa bali bennyini original aba bakansangwawo nga sinaba ku babuulira ekigenda mu maaso mu ddakiika emu Sheikh abasibule banassalamu tugende watwaha mu kibi olwayiswagala kumulira ddakiika naye nga tubadde mu kanyomera kasemberayo ddala nga tumaze solati sobwe mikwano gyaffe ne bavaayo nga Imaamu Kasozi atuweereza emitwalo 33 naye nga tweraliikiriddemu kayinza okuba nga ayingidde akawunti ya Sheikh Nkata Mungu amutaase naye tukatugumiikirize okulowolereza ku binnyo mu busiraamu feka tukitwale nti imaamu kubanga essaawa zino Aisha muri ku lusegeraawo Miro agira ati waraba asikatidde Miro n'ateeka mu jjiya then owookubiri n'aba Muhammad Bashir n'aba nga ayina emitwalo 25 n'ekitundu emitwalo 25 ndooza zeezo Abashir ali ku mitwalo 25 gyennyini then Kizito abadde owookubiri w'emitwalo 10,15 Kizito yawanise dda n'agamba Imaamu Kasozi wayingidde mu kintu n'empulira nga tabweze so ne tubanga mu kaseera ako Sheikh Shafiki abantu bawedduwa osabira akulembedde Imaamu Kasozi n'abamuzzeeko ate tuwerabira kusabira abashafiki abasembedde ddala bali ku 0 naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك آمين يا رب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله آمين يا رب ونشكرك ولا نغفرك ونخلق ونترك من يفجرك آمين وأعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين والكفر والكافرين آمين أعداء أعداء الدين آمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم صل شباب المسلمين آمين واجعلهم هداة المهتدين آمين لا ضالين ولا مضلين آمين اللهم وفقهم لطاعتك آمين وجنبهم أسباب سخطك يا رب العالمين آمين وجعلهم دخولا للإسلام يا رب المسلمين آمين
آمين. اللهم صل على علماء المسلمين ووفقهم للامر بالمعروف آمين. ونهينا عن المنكر آمين يا رب. يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم اعد علينا رمضان. آمين. اللهم اعد علينا شهر رمضان. آمين. اواما عديدا يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. رمضان آمين. متوليا يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طيباً. مباركا. آمين. الايمان آمين. وزينه في قلوبنا وكره آمين. الينا الكفر والفسوق آمين والعصيان يا رب. برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واجعلنا يا الله ممن قبلت صيامه آمين. وقيامه آمين. وغفرت واغفر لنا يا رب العالمين. آمين يا رب. يا الله ارزقنا الاستقامه آمين. على دينك في كل زمان ومكان في آمين. رمضان وفي غير رمضان. آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اي الله كريزا آمين. يكون مكسري omuwanguzi waffe آمين. bamukasozi omuwanguzi nga buli kyakwatako. آمين يا رب. آمين. آمين. omuwanguzi osaasira abantu be bakadde be baganda آمين. byakubeere ng'obasaasira آمين. saasira abafu be nabo nabeetabye mu kuwangula kuno. آمين. omusadde asalabiseko naku lwaleero آمين. n'abazze nga balabika n'abakyalabika. آمين. allah abateeka mu kusaasira kwe n'ekisa kye. آمين. wasallallahu ala muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillah. alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati mwenna tubebaziza okulaba nti programu yaffe tutuuse ku nkomerero. Ensonga ziri bbiri. Announcement esooka insha allah obwengula bwe bunaaba nga gundi fireworks zetulaba mu bwengula bwe zinaaba nga zikendedde awo ku lwokutaano ku makya insha allah Shashafika ajja kujja wano abasiibule asitule agende emamulaka agende Makka abeere nga atuwaayo edduwa. Obwengula bunaaba nga tebuteredde ku lwokutaano era ajja kubeera mu Luwuka ku district awo agenda okusaaza ejjumaaye mumulindira awo insha allah. So byebirango ebibiri tusabe nnyo obwengula butebenkere ajja tusiibulire wano ku lwokutaano ku makya ku TV. Bonaaba tebuteredde abeeruuka ate mujja kubanga mwe mulidde empanga gy'ajja okusaalira ejjuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. The National Mosquito Net Distribution Campaign is